بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. سورة النازعات الله سبحانه وتعالى أتجز مسولين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا ndayidde bamalayika abakandula emyoyo gy'abatakkiriza mu ssaawa y'okubeera nga bafa, embeera gye babajjamu emyoyo gyabwe ebeera ya busungu nga bakandula bukanduzi. Emyoyo gyabwe bagijjamu mu ngeri ey'entiisa nga tebalina kisa eri abo batakkiriza nga babadde babajjamu emyoyo gyabwe bakandula mikandule n'okusika n'amaanyi awatali kisa wadde obusaasizi. Allah alayira bamalayika abakola omulimu ogwo nga bagukola mu ngeri gy'asiima ey'obukambwe ku lunaku olwo omuntu akakasa bukakasa nti ebibonerezo bitandise okuviira ddala mu kufa kwe. wannashitaati nashtan ndayidde bamalayika abasoola n'obwegendereza obulimu ekisa n'okusaasira emyoyo gy'abakkiriza nga gibadde giva mu nnyama y'abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala alayira bamalayika abakwata n'obwegendereza emyoyo egyo nga bataddemu ekisa n'okusaasira. Kyagamba nti wannashitaati nashtan ndayidde bamalayika abasoola emyoyo gy'abakkiriza olusowola olulimu obukwata mpola n'obwegendereza n'ekisa n'okulumirwa nga tebaagala bawulire bulumi. wasaabihaati sabahan Allah agamba ndayidde ezimalayika ezibeera mu bbanga awo nga ziwuga nga zitaayaayo okuva mu ggulu eyo ne zikka mu bbanga awo nga zaagala okutuukiriza amateeka ga Allah g'aba azitumye kuno ku nsi, ne zibeera nga ziri mu bbanga omwo zitaayaaya naye nga ziriko emirimu gye zituukiriza Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba azikwasizza. fasaabiqaati sabqan ndayidde malayika ezisindana nga zidduka okutwala emyoyo gy'abakkiriza mu jjana. Olusindana ne zibeera nga ziri ku misinde, ne zibeera nga ziri mu kufubutuka nga buli emu eyagala okubeera nga yeesookayo ginnewaayo, nga zifubutuka olufubutuka olulimu essanyu n'okwagala okutwala amangu emyoyo gy'abakkiriza mu bifo ebiwummulirwamu. falmudabbiraati amran Allah agamba ndayidde ezimalayika ezitemaatema puroguramu. Allah bw'aba amaze okuyisa ekiragiro kye nti ekintu ekyo kibeere kikolebwe, wabirawo malayika ezikola mu kubeera nga zituukiriza puroguramu eyo okulaba nti etuukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba alagidde. Allah agamba ndayidde bamalayika abo abakola omulimu gw'okubeera nga batuukiriza enteekateeka Allah wajja aba alagidde ebeere nga etuukirira. Ensonga erayiza Allah kwe kubeera nti atutegeeza yawma tarjufu rrajifa, yawma nti waliwo olunaku tarjufu rrajifa lwejja okkankanya ensi eno, eŋŋombe embereberye bw'eneeba efuuyiddwa egenda kubeera ng'ekankanya ensi eno. Buli kimu kyonna ekigenda okubeerako kibeere nga kifuwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba era ng'akkaatiriza essuula ekulembedde nti wajja kubeerawo olunaku lw'okuzuukira olwo olutabulatabula abantu mu kulumatira. Agamba nti waliwo olunaku eŋŋombe esooka lwegenda okukommontebwa, buli kyonna ekiribeera ekirimu obulamu kiryoke kibeere nga kifa. tatba'uha oluvannyuma egoberezebweko arradifa eŋŋombe namba 2 egenda okubeera nga efuuyibwa ekommontebwa olw'okuzuukiza ebiriba bifudde ku ŋŋombe esooka. Kulubun emitima gy'abantu nga tumaze okuzuukira ku ŋŋombe ey'okubiri. Yawmaidhin olunaku olwo
nga tumaze okudda kungulu ku nsi waagifaana emitima gy'abantu gigenda kubeera nga girimu entiisa y'amaanyi nga kitidde nnyo girina obweraliikirivu ku kigenda mu maaso nga tewali kumanya muntu wa gye binaggweera. Abantu bagenda kubeera nga bali mu mbeera ey'okukankana, ey'okutya, ey'entiisa, ng'emitima gyabwe buli gw'otunulako olunaku olwo nga lumaze okwedomola tewagenda kubeera nnyo kuseka, wabula emitima girigenda kubeera mu bweraliikirivu. أبصارها خاشعة abuswaruha ng'amaaso g'emitima egyo khashi'an makkakkamu, ng'abantu bakkakkamu ku maaso gaabwe bw'oba batunuulidde, naddala abantu abaali nga ku nsi kuno nga beeyisa nga bwe baagala, nga tebakkiriza nti ekiyama gye kiri. Amaaso gaabwe gagenda kubeera nga galiko obuswavu. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Yakuluuna abo abaayogeranga nga nakati bakyayogera, a inna lamarduduuna fi lhafira, abaffe ddala tulizzibwayo mu bulamu obufaanagana nga buno bwe tulimu ku nsi kuno. أئذا كنا عظاما نخرة aidha kunna idhaman nakhira, naddala nga tumaze okufuuka amagumba agasebbuuse. قالوا تلك إذا كرة خاسرة qaalu bennyini baddangamu nga bagamba tilka idhan, kale ekyo nno bwe kiribeera nga bwe bakakasa nti kiribeerayo ekyokuziukira, karratun khasira, kugenda kubeera kuzzibwa mu bulamu bwa kufaafaaganirwa, kubanga ffe tetubwetegekedde, ffe tumanyi buno bwokka bwe bulamu bwe tulina okweyagaliramu. Naye bwe wabanga bwekityo bwe kiri ng'eriyo obulamu nnamba 2 oluvannyuma lwa buno, ffe eyo tugenda kubeera kulooseya nnamaddala, kubanga situlinayo nteekateeka yonna gye tweteereddewo. فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة. Allah bagamba nti mwe abali mu kubalaata mujjukire era mukakase nti tugenda kubeera luwoggola lumu beppa. فإذا هم بالساهرة فإذا هم baligenda okwesanga bisahira, nga bali kungulu kwa nsi mpya Allah subhanahu wa ta'ala kwabatadde. Tikigenda kumutwalira bbanga nti nga bwe kikutwalira ebbanga ogende ng'osimula omukoomu, nedda kigenda kubeera lubwatuka lumu, ligenda kubeera lufuuwa lumu bappa. Ekintu kyedomole, abantu bagenda okwejjuukiriza nga bali kungulu kwa nsi bateredde balinda ekigenda mu maaso. هل أتاك حديث موسى hal ataaka abaffe yali ekutuuseeko gwe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama hadithu Musa, emboozi ya nabbi Musa eyakusooka mulimu gwa da'wa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. N'amugamba idhhab ila firauna, genda eri Firaawo obeere ng'omutuusaako obubaka bwaffe, ategeere Allah alekulirawo okweyita Katonda. Innahu tagha, amazima abuze n'ayitiriza, n'abooga n'okubooga, asussizza we yandikomye. فقل هل لك إلى أن تزكى Faqul, omugambe hal laka ila an tazakka, oba ffe oli mweteefuteefu okubeera nti tukuteeka awali obuluŋŋamu, obeere ng'otukulaba olituuka mu maaso ga Katonda wo ng'akusiimye. Oli mweteefuteefu tukulage ekkubo erinaakufuula omutukuvu. وأهديك إلى ربك فتخشى Wa ila rabbika fatakhsha, oli mweteefuteefu nkuluŋŋamye nkulage ekkubo erinaakutuusa eri Katonda wo otandike okumutya. فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى, n'amulaga ebyamagero ebyali ebinene ebitayisibwamu liiso, ebitali mu mbeera za bintu bya bulijjo.
namulaga omuggo nga gufuuse omusota, omukono nga bw'agugjayo mu kimeeme ky'ekkanzu ye nga gwakaayakana gy'oli nti mwezi. Ebyo byonna n'abimulaga, naye olowooza yakkiriza? Fakadhaba, yalimbisa ebyamuleeterwa n'ebyamugambibwa, ebyamagero ebyamulagibwa byonna n'abirimbisa n'abivuluga. Wa aswa, n'ajeema n'agaana okukkiriza. Nabbi waffe Muusa n'abeera ng'alimbisiddwa, tiyaleeta okubeera nti ateekeddwa obbikkiriza n'abigaana. Kyekyaddirira thumma oluvannyuma adbara yas'a, n'amulaga enkoto ng'atambula agenda mu ngeri y'okumweragiraku nti wa kitalo. Kyekyaddirira fahashara, n'akuŋŋaanya abalogobe. Fanaada, n'akoowoola. Yakuŋŋaanya abantu be nga tannakuŋŋaanya balogo, n'akuŋŋaanya guruupu emukkiririzaamu, n'abaako kutuba gy'agiwa, n'agimatiza ng'abamatiza nti ye Katonda asembayo. Oluvannyuma bwe yali ng'amaze okubakuŋŋaanya abantu be, fanaada, n'alangirira kaati misana mu ddoboozi ery'omwanguka ng'abantu be bonna bawulira, ng'amaze okubakuŋŋaanya mu kifo ekikuŋŋaanirwamu. Faqala ana rabbukumul a'la, faqala, n'abagamba ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe atali wa bulijjo, wabula Katonda asembayo okubeera owa waggulu, ng'oluvannyuma lwange teriiyo Katonda mulala, kyemba nsazeewo tewali kujulira, nze Katonda wammwe asembayo okuba ku top. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله، الله نامكواتا نامبونرزا، نكال الآخرة والأولى، ng'amulanga nga kyekibonereza eky'ekigambo kino kye yasembayo okwogera n'ekigambo kiri kye yasooka okwogera. Ebigambo ebyo byombiriri nga byalimu okunyiiza Allah, kubanga yeeyitiramu Katonda owa waggulu. Ekigambo ekirala yagamba mu aya endala nga bwe yagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sibamanyiriddeeyo Katonda mulala atali nze. Ekigambo ekyo kye yasooka okwogera ekiri mu surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala kyamunyiiza ekyo ekigambo ekyasooka, ate era n'agattako na kino ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe wa waggulu, waggulu wange teriiyo Katonda mulala. Allah agamba ebigambo ebyo ebibiri mu bintu Firawo bye yali akoze ebyanyiza Allah, ebyamuviirako okubeera nti amubonereza. Allah agamba namutuusaako ekibonerezo ne mukwata n'amaanyi olw'ekigambo ekyeyasooka okwogera na kino kyasembezaayo okwogera. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dhalika, mazima mu ebyo bye tukunyumiza, la'ibratan, mulimu ebyokuyiga n'okwebuulirira, liman yakhsha, eryo yenna alimu akatya Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم يموي أشد خلقا, abazito mu kutondebwa nga tubazzaawo. Mulabika nti muli bazito nnyo mu kubatonda nga tubadde tusazeewo okubatonda okubazzaawo mu bulamu bw'ensi. Mulabika nga mweyita nti muli ba kitalo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti si mmwe abanene, si mmwe abaalisaanye okweyita nti muli bazibu ba kutonda. Amisama, nandiki eggulu lye lirabika ng'ezzito okutonda okusinga omuntu. Banaaha, Allah yalizimba, mu bwagaagavu bwe mulirabamu, mu bunene bwe mulirabamu. Allah subhanahu wa ta'ala ye yalizimba n'emikono gye. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها, yasitula omubiri gwalyo. Fasawaha, n'abeera ng'alyenkanyankanyiza bulungi mu kifo kye lirimu. So ng'eggulu eryo lyolaba si ggulu limu, wabula nga bwe twalabye nti eggulu ziri 7.
awamu n'ensi okubeera nazo ziri 7 eggulu n'ensi lumu byaliko kimu Allah n'abibejjulamu eggulu n'alisitula n'omubiri gwalyo n'aliteeka ttengerere mu bbanga awatali mpagi gy'oyinza kutunula n'olabako n'amaaso go. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti weewulira nti oli muzito nnyo mu kutondebwa, oba nandiki eggulu lye walirabye ng'ezzito ennyo mu kutonda, kubanga Allah yalisitula omubiri gwalyo n'aliteeka mu bbanga awo awatali mpagi ate nga toliwulirangako nti liriko obuzito oba obuzibu bwe lituuseeko. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها n'abikka ekiro kyalyo obudde bwe bubeera buzibye, enzikiza nejja n'ekwata nga tosobola kulitunuulira n'oliraba ng'alibisse olw'ekiro. wa akhraja duhaha n'afulumya omusana gwalyo, omusana bwe gubeera nga guvuddeyo nga gwase ne gusobola okubeera nga gulyerula n'osobola okubeera ng'oliraba. eggulu eryo si kintu kyangu kya kutonda nga ggwe bw'oyinza okulowooza, naye Allah yalitonda mu nnaku ze yakubuulira ezaali entono ennyo. mwe yatondera eggulu n'ensi mu nnaku 6, naye ate ggwe omuntu owa bulijjo weeyita ki? oli muzibu okutonda oba ggulu lyezzibu. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض n'ensi eyo gye mulaba بعد ذلك oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde ebikwatagane n'eggulu. dahaha ensi eno Allah yagiseeteeza oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze okutenda eggulu, n'abeera ng'agigaziyizza, n'abeera ng'agyaliiridde nga bw'ogiraba mu bwagaagavu bw'erimu, naye ng'ate eri mu kifaananyi ekifaanagana eky'eggi. Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kubeera ng'akola omulimu ogwo. أخرج منها ماءها ومرعاها akharaja minha ma'aha ekiseera kituuka n'afulumya mu nsi muno amazzi gaayo ne gabeera nga gakulukuta ne mugalaba ne mubeera nga mugeyambisa mu kulima n'ebisolo byammwe okunywa. wa mar'aha n'abeera nga mu nsi muno afulumya emiddo gyayo ne musobola okubeera nga mugyeyambisa mu kwejjanjaba n'okulya, so ng'ate n'ebisolo byammwe era biyeeyambisa omuddo ogwo oluvannyuma ne mulya ennyama n'amata. والجبال أرساها والجبال أرساها n'ensozi Allah subhanahu wa ta'ala ze mulaba ku nsi kuno ye yazisimbako n'azinyweza ggulugulu zisobola okukwata ensereko okubeera ng'ebayuganya. byonna ebyo abikola akukolera eggulu n'ensi. lwaki? متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم nga byakweyagala kwammwe musobole okuwangaala ku nsi nga muli mu bulamu obubeeyagaza. wale an'amikum n'ebisolo byammwe bisobole okubeera nga byeyagalira mu bulamu bw'ensi eno. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى naye bwe kiriba kizze ekizibu ekinene nga lwe lunaku lw'enkomerero. يوم يتذكر الإنسان ما سعى yawumu olunaku olwo bwe luliba luyingiddewo. yatadhakkaru l'insaanu ma sa'a, buli muntu agenda kujjukira ekyo kye yali akoze mu bulamu bw'ensi. وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم gugenda kwanjulibwa omuliro jahimu liman yara eri oyo alaba atunula alabe obuyinza bwa Allah nga bwe batunnyonnyola nti bwe tulibeera mu bbaliro bamalayika bagenda kusikambulayo omuliro nga baguleetera ku kigaali. ekigaali ekyo nga kiriko emikono 7,000 nga buli mukono guliko bamalayika 7,000 bawalabanye baleete gusembezebwe eri ayagala okulaba alabe obuyinza bwa Allah bwe yateeka mu jahim, mu muliro jahim. فأما من طغى فأما من طغى naye omuntu yenna oyo yabula ku bulamu bw'ensi buno n'ayisa ekikomo. وآثر الحياة الدنيا آثر الحياة الدنيا
n'asukkulumya obulamu bw'ensi buno ne yeerabira okukolerera obulamu bwa akhira. فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم مزمور جحيم هي المأوى وبugenda okuba obuddo bwe. والعياذ بالله تسبع الله تتاسو muliro gwo ffenna. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف نيوم ينا يينو كتيا مقام ربه ng'atya okuyimirira mu maaso ga Katonda we ng'awulira ensonyi. ونهى النفس عن الهوى n'akugira omwoyo gwe ku ebyo bye gwali gumutuma bye gwagala okukola nga bimenya amateeka, n'abeera ng'asobodde ogukontrolinga ne gutamenya amateeka n'agufuga. فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى. Allah mukakasa ni mazima ejjana bwe bugenda okubeera obuddo bwe. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك bakubuuza lunye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ani saati kubikwatagana n'essaawa y'ekiyama. Ayana mursaha nti erituuka ddi Allah agite kijje. فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها musajja wattu nga ggwe nabbi Muhammadi waawo osinziira okujoogerako oba w'olunaku n'omwaka n'ewiiki n'obudde tekiri mu busobozi bwo. إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo we wali ekikomo kyayo okugitegeera mwaka ki mwezi ki wiiki ki lunaku ki. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo yabyekomya yekka yabimanyi. إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها mazima ggwe oliwo okutiisa oyo atya olunaku lw'enkomerero. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم balibeeranga abantu abo yawma yarawunaha olunaku lwe baligenda ogirabanga ezze lam yalbathu nga balinga abataamala ku bulamu bwansi, nga balinga abataamala mu ntaana zaabwe banga ddene illa okujjako ashiyatan nga balabikanga abaamalayo obudde obwakawungeezi bwokka aw duhaha oba obudde obw'omusana obwakalasamayanzi. olw'obuyitirivu n'obukalubu obulibeera ku lunaku olwo baligenda okwesanga nga bali ku lunaku lw'enkomerero nga balinga abataamala ku nsi okujjako ebbanga lya budde bwa duha oba budde bwa akawungeezi, budde obwakalasamayanzi obudde obwakawungeezi nga bwe baba bagasse ebbanga gye baamala ku nsi neero lye bamaze mu kabuli nga balabira ddala nti ddala mu butuufu ensi baagimalako akaseera mpaka faanana. naye ng'ekituufu mu mazima ebbanga lye baamala ku nsi lyali ddene nga libamala okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala.